Ofa ya Nakafu egenda kutambula etya? Ofa ya Nakafu twamukkiriza akole empaka ye lwaliwulira nti akooye. Akole gym, akole dduyiro ajje mu boot camp. Weba bikonda akole buli kimu ekiri mu gym ayagala kukola akole. Paka lwawulira nti agambye nti aanze nkooye oba paka lwalivawo ogenda okukuba ekyeyo. Era kati era kyekimungi singa gundi atuuka ng'agenda era abanga amaliriza. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155. Kale omukutu gutandika osinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad munywanyi wammwe as usual. Tuli mu Suplex Gym. Gym eno tusobola ogyogera kesangibwa bweyogerere Kirinnya Kavule bw'oba oyambuka ng'odde Bukasa opposite Infano we yali eri oba kalina ensookera ddala oba ova Ebukasa eri wansi bweyogerere ng'oyambuka ng'ova mu Kavule ng'oyambuka Ebukasa kalina ensooka waggulu gym eno kwesangibwa. Bwenaku lw'omukaaga wabaawo boot camp, so ne olw'omukaaga olwaleero era tubadde mu boot camp naye twajoyiningiddwa munnaffe Nakafu Lydia. Bakulu bano baŋŋamba tumuleete abeere ng'akola dduyiro, so n'abeera ng'aweereddwa offer ajja abeere ng'akola dduyiro mu gyimu eno na bunaku lw'omukaaga ku boot camp ebaawo. Omukulu ogamba otya eyo leero? Ndi wano. Ojja kwongeza ku ddoboozi? Ndi wano siri nnyo bubi nti oba era simbi. Kano kankatereezemu katini. Embeera etambula mpola mpola. Ekintu kya dansi kino Nakafu ono gwe mwabadde offer tumuleete. Ebintu bya dansi yali abyagala nnyo. In fact yaliko karaoke style. Abakola karaoke. So twamuleese tulabye nga mu exercise zino ezibaawo olw'omukaaga waliwo session ey'okkuba amazina bagiyita batya? Dance class. So dance class tulabye nga emunyumidde nnyo olunaku olwaleero. Dance ono mu bintu bya dduyiro asinga kuyamba ki oba ayamba ki wano mu boot camp? Dance class. Ebiseera ebisinga kati dance class ebeerawo nga fani ndowooza nakinnyonnyolako kuno emabegaawo nti dance class eba eringa exercise era nayo. Era nze nkubulira ggwe ogeza ogiyingiramu era ojja tuuyana etuuyanyiza ddala nti oba gundi omubiri guba gukola kiringa aerobics oba biki byonna ezo ziri exercises zonna an exercise nti you're going to work out, you're dancing, you're working out. Nyongeza ku ddoboozi bw'oba ozina oba okola omubiri guba gukola nti ogenda tuuyana otuuyanire nno ddala. Bw'ogitunuulira nga bw'ekolebwa esinga kuyamba ki ku mubiri paati ki ddala? Esinga yamba flexibility y'amagumba. Flexibility gundi obeera n'omubiri like nga gugonda. Okay, si kugonda nti soft naye ng'oli flexible. Gasobola otambula bulungi nnyo. Then ne munda mawugwe breathing like gundi okussaako biki mu respiratory system yo nti eba etereera. Kati ekyokusatu kusala omubiri. Dance class esalira ddala omubiri. Awo wenyini kusala omubiri. Nakavidiyo ke natadde ku TikTok aka Nakafu Lydia. Oli n'agamba yiye naye bantu mmwe temuli faya lwaki mukola ebintu ebyo. Nakafu ddala agenze mu gym okusala omubiri asala kyoyo already omutono. Kati Nakafu ekyamututeekesezza mu dance class sigamba nti azesala mubiri. Ojja kwongeza ku ddoboozi. Sigamba nti azesala mubiri. Bwe yabadde like butwamuteekayo okay leka tutandike nti bwe ntwamufuna mu gym najja ku gym ne tumuofa biki tetwamuleeta nti asale mubiri afuna amaanyi kati nga bwe nkunnyonnyodde like dance ayamba ku flexibility y'omuntu Nakafu tumuteekayo
ngolwa bintu bibiri nti amazina agagala ye nga ye ayagala nnyo amazina ya ate gundi ekyokubiri nti kimuyambako era nga yesigamba nti ajja sala omubiri gundi amazina okusala omubiri oba olina ebbanga oli mukikola like gundi buli lunaku oba noyosaamu buli kaseera kati ye tetusobola muteekayo buli bbanga buli olubeerawo nti ajja beerayo ate awo kiba kimusala ate ngaolidde mutono kale asobola obeerayo nga leero ak'olumu era omuteekamu mu dansi n'anyumirwako naye aba balina okunyumirwa aba alina okunyumirwa n'abeerako n'emikwano kusinga mubamu abantu abapya gundi afuna exposure eyo mu bantu bwe bityo naye nga musigamba nti gyali nti asala mubiri mwavudde ku kimu engeri aba suplex mu bantu bonna basobola okukola nabo ne mugamba nti Nakafu oyo abeera jja abeere mu jimu wano mumuwakole jimu okay tugaba gundi ezo faazi ezo tubalina era abalala abalimu era nga twabawa gundi ofa ne bajja ne bakola naye Nakafu twamusanga eyo waabwe kale najja n'atunyonnyola n'atugamba bannaye ngenda okay nti nze ndi mu nteekateeka zigenda mu bweru mwalyako nteekateeka zalimu ayagala ogenda bweri kuba kyeyo bwe bityo naye nga tumulaba munafu ate nga naye akimanyi munafu talina bulungi maanyi tumugamba atukukkiriza ojja kujjanga okoleekolemu sakirati kitegeeza jimu eneyongerako kono omuntu okugaininga amaanyi eyambira agenda otuuka mu kiyumba ky'omuwarabu ng'amaanyi agayina bwe kiri eno otuuka eyo okukola nga tulisiti amaanyi ayinamu so si bino okutuuka eyo tunagamba n'owulira ng'okooye okoledde essaawa emu ngundi era ajja kuzza agamba nze simusobola tasobola kukola naye at least singa ova eno ng'obadde gundi opiikinzeemu amaanyi kuba ebbanga ngoli yali aŋŋambye ndowooza ngoli ya myezi oba nga 6 bw'ati wajja okuba nga agenda naye yongeza ku ddoboozi eri wansi mumala okay so alina okugainingamu ku mubiri kati abantu ate abakazaala nga Nakafu omulaba jimu ebayambirawa because yakazaala emyezi iringanga 3 agenda myezi 4 bukyanga azaala ziringa 3 abakazaala kyekimu tiwaliyo abazaala ne babivaako ngo n'agamba nazaala kantuule omuntu oyo agenda gejja agenda pasuka omubiri gugenda muwaguukako ekyokubiri anafuwa naye singa ova mu jimu gundi n'ova mu kuzaala mutokuwaamu omwezi nga gumu oba ebiri gundi era gundi wa era agamba dokita wakugamba nti at least kati osobola ogendako mu jimu nokola dduyiro nokola ku dduyiro ayamba ffenna it's an exercise nti toweetuulako bwetuuzi kubeeraawo mu kifo kimu olw'okuba ozadde gundi kale leka ntuule sijja kukola kintu kyonna oba olina okuba nga omubiri oli gukozesa gundi oleme nafuwa kuba singa kati gundi otuula butuuzi n'owummula ojja kutuuka omwana omujja ku bbeere nga tokyalina kyosobola kukola oli munafu kiwagayaala omubiri nagwo guli awo tokyayagala kukola ng'okoowa nnyo naye singa oyingira jimu otuyanamuko gundi entuuyo ezo zifulumya biki ojjukira olya ova mu kuzaala ate era oba olya nnyo kati eno emmere gye tuli ebeeramu ebintu bibiri ebeeramu obutwa n'ebirala ate oba omubiri gubirya byombi so obutwa oba olina obufulumya seera ebisinga kati kyekyo gundi abazaddeko abo balina obeera ku mujimu nakola ku bbiro kale ne bwatajja mu jimu manyi gundi sente ziyinza omulema nti oba ki omuntu omulala yenna naye at least okeera n'oddukamuko n'otuyana so okola dduyiro ekitegeeza kinaba paati ovu omuntu oyo mukati ya bulamu bwa muntu ng'azaddeko ongera okukuuma omubiri nga gulina amaanyi n'okwongera okuba nga mulamu ddala okay kati ofa ya Nakafu eno egenda kutambula etya ofa ya Nakafu twamukkiriza akole empaka ye lwaliwulira nti akooye akole jimu akole dduyiro ajje mu buutukampu weba bikonda akole buli kimu ekiri mu jimu ayagala kukola akole paka lwawulira nti agambye nti aanze nkooye oba paka lwalivawo ogenda okukuba ekyeyo era kati gundi era kyekimu singa gundi atuuka ng'agenda era abanga amaliriza abanga akooye okuleka ng'alidda buzzi natugaba naye nakomyeyo okay kale bannange omanyi buli muntu abaako kyayinza owamu nekyaba asobola toyinza wa muntu kintu kyotasobola so ogabe kikiri musobozi bwe n'aba suplex wano eno kasita twamaze okuba nti tukola nabo abatugambye tuleete Nakafu Lydia akole
paka lwawulira ng'akooye. Ebimu biringa nga byentegeddemu mu kino nti omuntu bw'azaala bamanyi owagguuka ne bafuna omubiri mungi, embuto ne ziba nga zigezze nnyo, so bagenda muyambako okwongera okusala olubuto luddeyo mu shape yalwo eya ddala. Ate bwe kyatuuse mu dance nti balina dance classes, Nakafu zamunyumidde nnyo. So mu dance classes zino zigenda banga zimuyambirako ddala okubanga zimujjukiza kiri kye yalingamu ekyamazina n'okubanga omubiri gubeera fit, abeere mulamu. Nawo mu mubiri guno okweyongeramu okutwanyi agenda tuuka mu nnyumba y'omuwalabu gy'ayagala ogenda okukola ng'ayinamu atist otwanyi because mpulira bagamba bakutuma ddeeno ddeeri naaza abaana longoosa wano kola kiri, so bw'anaagenda ng'amanyidde omubiri nga gulina kumanyi ne baana bamuwadde emirimu eri nga mingi okusinga gy'abadde akola egy'eno, kitegeeza kijja muyambako okuba nti omubiri gujja bba used abeere ng'atambuza akazannyo kano. So tubeebaza okuba nti like yafunye ofa kuva sayidi eno. So olunaku olw'omukaaga nga tufunye ka gap tujjamu kimanga tumuleete ajje akole, ne mu nnaku endala agende maaso okuba ng'akola ki nga akola. Waliwo n'ekintu ekyokumakinga emikwano, making new friends, because abantu abasinga omunya bajja mu jimba beesobola sensi jimu eba ya ssente 15 buli lw'onajja n'okola, olw'omukaaga mutwalo. Abantu abali down yennya talina ssente ayinza obutasobola kujja mu jimu, ngera bula Nakafu Lydia talina busobozi bwa kujja mu jimu eyo. Kyendowooza ntutegeeza nti wanaaba nga ze muno okolamu emikanyo, you make new friends ye n'olaba embeera bonaaba ogikola ki bonaaba ogitambuza. Nako tugambayo kama waffe akalala konna ofa tweyanziza era tujja muleeta alabe jimu weeri nga tuvudde ku kya bootcamp gye tubeera eri nawe ayingire because yazze dda era nga bulamba bifaananyi n'abeera ate ng'abaako kyakola. So tujja muleeta ne wana agende maaso kubanga ayongere kubanga akola. Olina okweyongerezaako era ebisinga era obyogedde direction zaffe ozogedde awo ng'ogenda bukasa. So ebisinga ebyamaanyi era ndowooza tubiyiseeyiseemu. Okay, oba waliwo ennamba gye waleeta nze okusoma ey'ekifo singa omuntu abajja abuzaabuziddwa? Ennamba ey'ekifo nja bbawa yange lwa nsonga nze nsinga obbeerawo jasoma 0741 85 95 So gwayinza okuba nga oyagadde okujja kubaako ojja kubuuza Coach Jordan saba akusaba akufuna bulungi nnyo. Owo ennamba za ssimu endala nga 0706 36 74 80. Bw'obanga okubye ku nnamba eyo osobola obanga otuuka no ku Suplex Gym. Tokugambye eri bweyogerera ekirinnya Kavule ekkuba eryambuka nga ligenda e Bukasa kalina gy'osooka okusanga eri ku mukono ogwa right ng'oyambuka e Bukasa. Suplex Gym eno bw'esangibwa. Ennamba endala y'essimu eri 0706 bw'obanga ogikubyeko gy'abbanga otuuka no ku Suplex Gym. Omukazi ayagala okusala omubiri, okusala olubuto, okukola figa, Gym ekola akabina. Abamunoonya eddagala erikola hips jangu mu gym ojja kola hips. Abanoonya obwato nga buli oba gold vivi obwo gym bakolera ddala gym abo ojaloza nno basiigako ddagala ne bakolera ddala gym naye ngeri okubanga ebasala omubiri. Tulina Nakafu ajja kola mujja kulaba gym kyejja omukola. Tugenda kuba ebifaananyi ng'atandise okujja no waggulu tujja balaga then after ng'agenda ogenda mulabe wanaaba akoze ki enyiriza ekkuuma ng'oli healthy okubirulinga omubiri okuba ebikonde ebifaanagana kwenga byewekwata gym ya Suplex ejja bbanga byonna nga ebikola. Kale nkoze ne Angel Marina wano ku kamera nyongera okujjukiza nti kola airport pickups bw'ayagala okukima ku kisaawe nkoma mu ggwanga lyaffe eya Uganda tukwaniriza warmly ne tuba nga tukuvuga paka ewaka wammwe ku mulyango. Ayagala okunyirira tukwate Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa e Buloba. Suplex Gym olw'ensonga y'okuba nti tukoma emibiri gyaffe nga miramu olina okujja kyekifo kyokka olina okuba nga ojja wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda okuba ng'okola. Bw'agoma oyinza okugamba musoke muntu aleke wali gym nkolemu. So nze Sonko Muhammad mubeere bulungi. Naye buli lwa mukaaga wabaawo bootcamp. So abantu abali around Boyogerere, Kireka, kumpi ne Nambole, abantu abasula e Bukasa, Namanve, Kirinnya, Kireku, awo nawo n'okwetooloola awo. Buli lwa mukaaga wabaawo bootcamp. Ojja obaka akasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now n'ojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bw'ojja n'ojoyininga wani n'ojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri bwebeere fiiti bwebeere ng'oli wa mulembe nnyo nyini ddala.
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.